Eno ye program akadde nnyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde nnyuma mwomanyira ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program akadde nnyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Kyekyo kyennyini ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi munnange omulungi kwoli. Mwasuze mutya era musiibye mutya yonna gye musinziira okubeera nga munnange mutuwuliriza. Solomon Kaweesa Sabasito w'obwongo nze mwanjuzi omukulu owa programu eno. As always we are the two history vanguards. Ngenda bakwasa munnange naye abeeko ebigambo ebitonotono byakugamba n'oluvannyuma tweyongereyo. Kale mukutu gwa 103 akasirisa 3 eba Radio 4 ensunsuzi. Lunaku lwa Sunday mwebale nnyonnyini ddala mwenna abatutegera entanyeenya yonna gye musinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuba ate nga mutugoberera. Si mulala aba David Webukulu omulyannaka nga yakkalidde dda muzaamugula asobole ate okubanga ate akutwala. Programu akadda nnyuma. Okyawuliriza program akadda nnyuma wano ku Radio 4. Chikumu 3.3 Radio 4 ensunsuzi omulungi awuliriza kwokyali bannaffe abakatweyungako nyongera nnyo nnyini ddala okubalamusa mwebale okubanga choice yammwe ku lunaku nga luno. It is Radio 4. We are the two history vanguards, Solomon Kaweesa Sabasito w'obwongo ne David Webukulu omulyannaka ffe tukutwalira ddala paka ssaawa 8 ez'emisana g'olunaku olwaleero. Gye buvuddeko ndowooza bwe lutaba lunaku lwa 5 lwabadde lunaku lwa 4 obubaka we bwatandise okusaasaana ng'akakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni katandika okubanga kalwanyisa obukenuzi n'obulabbayi era n'akaweerinnya State House Anti-Corruption Unit nga kakulemberwa Lieutenant Colonel Edith Nakalema katandika omuyiggo ogw'abasumba ng'abasumba bano bawawaabirwa basumba bannaabwe n'abantu abamu abatandisi b'amasomero n'abagakulira kubigambibwa mbu babafera ensimbi era ng'ensimbi zino mbu bwe bagenda okutuulamu awo ne bakwata olupapula n'ebbayiro okuwandiikamu awo nga zirabika ziwera obuwumbi 5. Si bufere obwo era obwo buba bufere. Okunoonyereza kwaffe n'okuzuula mu nsonda ez'omunda mu kakiiko kano zirumiriza mbu eriiso basinze kuliteeka ku bantu 2. Sebo nno birimu n'omuyimbi abo ng'obatadde n'ebbali naye waliwo abasumba 2 be batutaddeko eriiso bwe bati era nga bano si balala ye pasita omu amanyikiddwa okubanga celebrity pasita serebu serebu ate nga socialite oyo nga tumwesunze pasita mukyakaze ayagala nnyo obulamu adigida obw'ekivubuka kati ali eyo tandika okugeesinga pasita kyali awo singa oli abadde obandigambye nti gundi oyo naye se oyo mugenzi kati katuyinawo omulala musajja abamukyamufu ssaawa 4 toyinza musanga nga munyiivu kyemumanyiiko. Kakati munnange ono si mulala ye Pastor Franklin Mondo Mugisha. Pastor Mondo. N'omulala amanyikiddwa nga Pastor Sirajje Semanda. Ono si yeri oweri Bombo Revival Church. Era ng'ebiboogerwako byonna
kigambibwa mbu babikoleranga ku church eyo eyogerwako eya Bombo Revival Church. Diru gye zatambuliranga. Kati munnange Pastor Mondo ono abatamumanyi oba abamuwulira obuwulizi ennaku zino atrendinga nnyo toyinza nakuŋŋamba nti tomumanyi. Omusajja ono mu interview ezize zimukolebwako agamba yasisinkana Omukama munyazi Mungu emyaka nga 15 emabega. Asisinkana Omukama Katonda Yesu Kristu omuyigirizwa omwana wa Katonda omulamu ono owe Nazaaleesi yamusisinkana emyaka 15 emabega, era ebigambo bino yabyogera mwaka guwedde ng'akyaziddwa ku mukutu omulala ogulinga ogwaffe guno. N'agamba nti nze Yesu namusisinkana kajjansaawo. Era yandabikira bw'ati bulijjo Mungu nkazi ali buli wamu wantu wonna mbu yamulabikira nga amasamasa. Ne bamubuuza gwe Yesu bwe wamulaba yali afaanana atya? Tukubire ekifaananyi ekitali kisiige yali atya? Nalaba ng'omusajja Omuwarabu ansemberedde nga bw'agamba era munnange mbu yalina n'enviiri nga mpanvu bulala. Era Yesu oyo gwe yalaba n'amusembeza nga n'engalo ze mukyalimu ebiwundu 2 engalo ze nga mukyalimu ebiwundu by'emisumaali ng'era ayambadde omunagiro. Pasa Mondo nga yayogera yalaba Omukama 2:15 n'agamba nti omulundi ogwokubiri nti omwana wa Katonda oyo omulamu omuyigirizwa yajja nga ndi mu mmotoka yange eya Maaka 2 neevugira. Nalaba ng'omusaalaba omweru ogutukula bwe guti. Emboozi eno nga abantu no batandise kati okujugumira nga Yesu amugamba jangu owonye abantu bange, nkuyita nkukoowoola ojja otaase eggwanga. Bw'atyo yali tasobola kubeera ng'agaana. ng'ate otenguwa otya omwana wa Katonda? Ate osobola omutenguwa? Musajja wattunga naye abissaamu engatto adduka zambwa atandika okubeera nga asumba. Omusajja ono gye buvuddeko yatandika ekkanisa emanyikiddwa nga Empowerment Christian Center esangibwawo Mutundwe. Empowerment simanyi oba bino ebigambo nabyo Mukama yabimuwa amaanyi agabikola. Era munnange Mungu waba akuyise. Kati munnange Pasita ng'atandika kukola mulimu abuulira ekigambo ky'omutonzi. Naye emyaka bwe gizze gyetooloola gyekulungula abantu bangi bazze nga bakuba ebituli ebinene mu nkola y'omusumba ono nga bagamba naye tetumutegeera bulungi akikola atya. Tetumutegeera. Era abantu bangi naddala abamu ku bakozi b'oku medias bamukozeko interview nyingi bamuga ne Pastor kiki nga tetukutegeera abantu nga bakwegera ngagamba abannyonnyola obulamu bwe ye bw'atyo bw'ayagala okubutambuza. Kati munnange ebigambo byagenze okuvaayo nga batandise okunoonyezebwa era balina okuba ng'emisango egisinga gyaloopeddwa ku CID awo ekibuli. Ffe bwe twawulidde ebyo twadduse zambwa okutandika okunoonya bantu ki bano abagamba nti Pasita omusajja wa Katonda asobola okwekobana ne musajja wa Katonda munne Sirajje Semanda ne badda ku ndiga ate bazibba okwenkanidde awo. Endiga nazo baagala okuzifuula ate endiga zaabwe. Munnaye nga tugwa ku mukyalo omu kabadde kabinja naye mwaba abakkiriza okwogerako naffe ne bakitwasiza. Omukyalo ono amannya ge tugenda okusirikira yatubuulidde engeri gye yeegattamu ku nteekateeka eno mu church eno eya Bombo Revival Church eyali etuumiddwa Hands Across the World n'ekyusibwa. Era mbu nno
eno yali yakuyamba ku bazadde abatalina nnyo mwasirizi, bamufuna mpola abaana baabwe baweererwa abazungu, naye nga mu kuweerera abaana abo obukwakulizo bwali bungi obwassibwawo, naye nga ku ntandikwa ono yalinayo mwannyina eyali akolayo naye nga musumba. Mwannyina ono bw'atuuka akaseera ng'agenda kufulumako wabweru w'eggwanga, agenda kubuuka, n'agamba kanteekeyo mwannyinaze agire nga ngobera ku nsonga eno nga bwetandise. Tekigwa kubanga akasimbi ako bwe kajja, abaana ku kyalo munnange baba bayinza okuba nga kabaganya oba nga bakaganyulwamu. Era ng'ono yatunnyonnyodde bw'ati ku nsisinkano yaabwe. Wange ali pasita naye nga muzimbi, so ndowooza balina bo nga bapastors bali wansi wa churches endala, so baleeta program eyo nti hands across mu churches zaabwe ne bagamba bapastors bawandiike abaana abeetaaga obuyambi specific okusingira ddala through churches, their churches they were leading. So it so happens that this brother of mine yafunayo omulimu ng'agenda kukola Sudan, n'abeera nga agenda kuvaawo ate yali aregisterinze abaana b'abantu. So nansaba naŋŋamba nti nina project ngenda kuvaawo naye nawandiika abaana, ndeetaaga omuntu gwe nsobola okulekera ebintu bino bwe banaaba batuuse okubayamba nga waliwo asobola okucoordinatinga nanyambira abantu be mbadde mpandiise. Nembeera so excited lwakuba nange gyembeera nina abantu abali obubi, ne mubuuza hawo ebintu ebitambula, nambuulira era n'amala nankwasa eyali in charge Obuwuumbi, amwita Bishop Godfrey Kuloba. So bw'amunkwasa naŋŋamba Bishop yono yali coordinator wa Mbale, so if there's anything oyina lisi ozoyo omwami bw'oba ofunye abantu abalala ab'okuwandiika era yajja okuwa obutabo. Alina obutabo bwe baali bagaba ng'akatabo ka 2,100. Omukyalo ono anyumya n'agamba nti obutabo obwabaweebwanga nabo baabutwalanga ne babuguza abantu ne bajjuzaamu ebyetaagibwa, amannya go, myaka gyo, n'ebintu ebifaananako bwe bityo nga ne ssente ez'oguza akatabo. Ezo zo zaabanga automatic nti akatabo kaabangako omuwendo gwenga gw'ogula n'ojjuzaamu byetaagisa n'okaddiza akakuwadde. Kaakati nti ensimbi zino baalinanga kuzitwala nga zirina okutuuka ku Bishop Sirajje Semanda asumba ekkanisa eri gye naggambye. Ono agamba nti ye olw'okuba nti teyali mulokole, enfunda ze yasooka okugendayooko yafunamu okwekengera. Ojjuza n'ozzaayo. So nga nange neeyongera n'ebya brother bye yali ampadde nga ntandika nga neeyongera kuwandiika bantu nga lisinzi submitting obutabo nga mbuzaayo, buli wozaayo obutabo oteeka okuzaayo ne ssente ez'obutabo obwo 2,100, naye jjukira kati wano bw'oba olaba omuntu gw'owandiisa mwalimu okuba obufaananyi n'oprintinga. So mostly abantu babufuniranga ku 2,200 kitundu 1,400 nga babalamu nti za bufaananyi n'okuprintinga. Bwe tubuuzaayo Bishop n'aŋŋamba ebintu bino we bituuse kintu kinene nnyo kyagala gwe mwennyini weetuukira, era babeera baagala n'okuwandiisa bacoordinators abalala lwakuba kintu kinene nnyo omuntu omu tasobola kihandolinga. Bishop n'agamba ate gwe mukyalo wuyo osomyeko ebintu obitegeera, bantu baava ekolomojjo erira gguluwa n'olabira ddala nga there's a future. Ate nga abasinga ba pastors nga buli muntu akuulya testimony ye, nze nasabanga obutabo 20-30 naye olaba abantu bakayaani obutabo 2,000. Kati ngaffe abatwala obutabo butono bakugamba oli kuki? Abazungu bagenda kuleeta ssente nga gwe owooza butabo 2 tayagala kuyamba
kuyamba abantu bammwe. So obutabo nze bwe nasinga okufuna nafuna obutabo ndooza nga 7 bwe bwasingayo, naye walinga omuntu afuna obutabo obungi oba gwe babawa obutabo obungi n'abuzzaayo bwe basinga okuteeka ku ntikko like baba praising nti mukola omulimu gwa Katonda, mwagala okuyamba abantu, mulina emitima gy'abantu egy'okubayamba and you are so serious for the organization. Twawandiikanga buli lwe bakola bati nti buli Sande babayita batulinnya bbaasi we tugenda on money tugenda bombo yewa Pastor Semanda prophet simanyi prophet Semanda. Of course kati olwasooka ffe ngaffe abawansi twali tetulaba prophet, bano ba coordinator ne bebaani be baali balaba prophet be baali boogera naye, so whenever we could go baali batugamba mulinde prophet ajja, but twasulanga ku bench, twasulanga mu bombo mu tawuni, naye nga bwe tuzuyekinga n'abantu b'ebbombo mu tawuni nga tubalaba ffenna tuva wabweru. Aba mu tawuni mwennyini tulaba nnyo we bateeka mu maanyi nga ffe tukitaddemu, ate ng'olaba nabo bali bubi. So mu hotels bwe twalyanga nganze lwakubajjukira nze nali siri mulokole, nakiyingiramu because of my brother. So at least nabeeranga ne doubt egamba naye nga bano balina biriifu nnyo. So bwe nabuuzaako abakyala bano abaatuwanga emmere mu buwoteeri ne mbabuuza nti mwe bannyabo mwete muwandiisa bantu bammwe, ne bagamba naye tulaba abantu bangi kiki, ne mbagamba nti nedda project of course nange ne mbabula ne mbagamba how comes that mwabale ku Busegere temulina kyemanyina, ne bagamba tetulina kye tumanyi naye tulaba abantu bangi. At least nze nalingamu okwekengera era nagamba Bishop ono w'Embale ne mugamba Bishop nagamba the problem is you should get saved. When you get saved you will believe. The problem you are not a believer. Ne tweyongera obutabo bwe basembayo okumpa bampa obutabo 3. Okyawuliriza program akadda ennyuma wano ku Radio 4. 103.3 Radio 4 ensunsuzi munnanga awuliriza ku okyali. Wetugendedde mu kuwummulamu mbadde naakamala okunnyonnyola nti omukyalo ono atandika okufunamu okwekengera, yeesikamukko katono ng'engeri gy'ataali mulokole naye nga bamugamba olina kulokoka n'okkiriza ebintu bino nti Mukama akola ebyamagiro olw'empaka era bijja kubaawo. Mbu bano baasabibwa okutandika okunoonya bannannyini masomero mu bitundu byabwe boogere nabo bakkirize abaana bano be bawandiisa n'okuguza obutabo obwo okutandika okusomera mu masomero gaabwe. Bino byonna bigenda mu maaso ku ground Bombo Revival Church. Bombo Revival Church ayagala okwetaba mu nteekateeka eno gyalumba wano nno bannannyini masomero abamu bwe baalugwiramu nga bangi bassaamu n'ensimbi. Olwo batandika okuyingirira mu masomero bawandiika abaana. Katoolo kyali bwe kiti bo bannannyini masomero abamu kye baakola, bano bwe baaleetanga obutabo bano nannyini somero n'abagamba nze obutabo bwonna mbusasudde mwe mugende mufune ababujjuza kuba ali kushuwaddirwa akasente kajja kujja ate olina n'okukolerera essomero lifune population ennene. Kati bwe bujjuza obutabo bungi ng'oli nannyini ssomero obuguze bukadde 15 bumeka nga bano babufiiringa babuzzaayo n'akasente bakawa abakulu, gwe ng'otuula eno olinda bayizi kujja abawejjere be bakuŋŋaanyiza. Waliwo omu ku bannannyini masomero yagula obutabo 1,200. Kitegeeza abaasuubira abaana 1,200. Kitegeeza ke kasimbi era k'abaasuubira. Omukyalo ono bw'ati bwe yakyogeddeko. Bampa obutabo 3 ne batugamba mugende mu masomero muyinza okufuna n'abo ba proprietors b'amasomero abasobola okukola ki okucoordinatinga abazadde ne babawandiisa ne basobola okusasulira ki ne basobola okugulira abaana obutabo ne baba registering. If not n'amasomero gennyini gayinza okubenefitinga like proprietor ayinza okusalawo n'agamba kaagule obutabo bw'abaana aregistering, then bwe batandika okusasula school fees proprietor yaba afuna omuzadde aba asasula ate ye naye mwennyini n'abeera ng'akola ki ng'abenefitinga. Bwe batugamba ekyo ekyamasomero nenkwatagana ne munnange yali one of the ambassadors n'angamba tugende twogereku n'aba proprietors. So to approach proprietors in Mbale who has a very good school. Remember eri baali batugamba munoonye those
good schools which have a very good standards lwakuba twagala abaana basomere in good schools babeere nga bafuna quality education. So wetulaba appropriate oyo n'atugamba how many books do you have? Jjukira nze nalina 3 naye ono coordinator wange nga for him he can access. So kati ono munnange ye yaliko at least ye n'afuna obutabo bulala netufunira omusajja oyo obutabo 5 netumufunira obutabo 5 netukkirizaganya n'atusasula ssente netujuza obutabo nga ye kyagamba ye yalina element egamba nti ye tagenda kubazalinga bazadde wakiri ye agenda kusasula obutabo abaana bonna babawandiise then ekintu wekikwatayo nti batandise okusasula fees awo wanaagambira maybe abazadde oba you are paying half then there's an organization paying for you. Bano abaana betwali tuwandiisa jjukira baali basomera mu masomero agali different naye kati eno batugamba nti it will be easy ne muwandiika abaana abo naye twagala muba enrolling in those good schools with good standards. So we had to register children even from UPE and other schools nga tubajjayo ne tubawandiisa mu gali amasomero agalina standards ennungi. So omwami ono n'agamba mbadde mbasabye abaana bonna be muwandiika mu mbaali wadde okuggyako bano 5 be mumpadde like the ones I'm paying for naye bali be mulonze eri bonna aberegisterings muba enrolling mu ssomero ki eryange so that at least I am good with numbers, and that is what we did. Omwami we twamuwa abaana ndowooza nga 12. Then after that, of course, nga tuzaayo feedback. Then lastly, ekyaliwo batugamba nti kati sente zituuse naye baagala ba proprietors ab'amasomero oba ba head teachers ab'amasomero ne batugamba sente tebagenda zituwa ffe. Jjukira kati baali batubazizza buli ssomero wali owandiika erinnya ly'omwana, kiraasi, sente za school fees mmeka. So every school you could total how much each school wants. And we submitted all the things. So they said they were not going to give us that money for school fees. They wanted to give it to the schools themselves because they said we may not trust you means okulya fees w'abaana ki. So twagala ba head teachers ne gundi. Kati munnange nga tweyongeddeyo omukyalo ono yatubuulidde nti ddala kituufu era bayita conference eno netuula ku emu ku woteeri ennene ku luguudo lw'ebbomba awo bonna we baabakuŋŋaanyiza bannannyini masomero bonna gye baatambuliranga era baasulawo bacoordinators bonna era ensimbi olwo ng'ekintu kigenda okwedomola balabe nga tisi buli omu abuukawokko n'akatole. Kati ekyabaleeta ku olwo waliwo okusayininga kye bayita memorandum of understanding wakati wa Bishop Sirajje ne bannannyini masomero nga bagenda kuteekako omukono ku memorandum of understanding nti buli ekijja kyonna kiri mu mateeka. Kati olwo nga ne Pastor Mugisha Mondo naye waali kati ku olwo abasinga lwe basooka okumulaba naddala omukyalo ono era agamba yaliwo namulaba yaliwo nga y'omu ku basukkulumu. Kati olunaku olwo ate beekanga okubanga n'aba Operation Wealth Creation baaliwo. Kino ne kibawa n'obukakafu nti ddala olaba bakolagana n'abantu okuva mu gavumenti basooka natuwa musomo ku byabugagga bwe bityo ebyokwekulaakulanya buli omu akasente bwe kaba kazze sobola okulaba nga tugaziwa n'okugaziwa. Kati munnange era memorandum of understanding eno yassibwako omukono. Kati nga batugambye nti abaana bashiftinge bagende mu masomero ago ge bagenda basasula mu school fees. Kati already amasomero ago abaana baali basoma nga bamanyi nti organization egenda kukola ki, sente zigenda kujja. So ne tuva mu first term ne tudda mu second term. So batugamba tucalculating fees wa 3 terms. Kati bano bagundi ba proprietors of course bagenda bamanyi babanja sente za 3 terms genda ne account number zaabwe. So bwe twatuuka eri reception eyaliyo nti ate twasangayo Operation Wealth Creation. Omuntu gwe nsobola okujjukira era that was oba gundi is it Bantariza was at that time was the one in charge of Wealth Creation. Okay, there are photos and what I may not remember the names. Nenga mwalimu n'amagye oyo Sirajje Semanda was among the people who organized and he was the addressee. Oyo Bishop Mondo naye wabeererayo n'abakulukulu
mumagye n'abantu abalala. So mu kutwadressinga ne baadressinga side ya operation wealth creation ne batwadressinga ne bagamba operation wealth creation egenda kuyamba ba pastors ate egenda kuyamba abantu through their churches, but the pastors will be the coordinators. So ne babagamba walengeri babagamba either they can register, they form groups within their churches so that they will be helped, and their omuntu waabwe agenda kubeera omuntu coordinator waabwe wa operation wealth creation for all pastors. Born again was going to be Semanda. Then even the school proprietors nabo ne babagamba bakole groups in their schools with the teachers and parents. They are also going to help them through those groups under Operation Wealth Creation. Bwe baamaliza ebya Operation Wealth Creation ne bamala ne bagamba nti kati twagala ba school proprietors mudde mu conference hall endala babeereko ne special gundi gye boogera nabo. So on that day they made the school proprietors to sign memorandums of understanding per school. Bewaddewo benyini be bagenda okusasula school fees for this number of children and this amount for all the terms until the children finish their levels of education. So fekati twali tetuyina ngeri gye tuyingiramu ne memorandums of understanding ne be bakkirizaganya tetwalinako access to them. Kati munnange bwe wayita akaseera olwo ekintu kitandise okwedomola basayiniza memorandum of understanding bali kushuwa kati akaseera kayitawo akasimbye abakulu bakeera kunyiganyiga ku account number tebakalaba abakulu b'amasomero kati munayo omukyalo ono aba ali awo nga poliisi ate temukubira essimu nti madamu owenjezebwa era ogenda kugombebwamu obwala olw'ensonga eno n'eno. Mbu munnange bano poliisi bwe bayoolayoola awo batandise okukuba amasimu mu bakulu ebbombo ababateeka mu nsonga eno abagagga nga buteerere teri akyakwata kasimu. Bonna beekukumya eri olwo akatambi katandise okukyuka bannannyini masomero babagamba mwe mwatuteeka mu ddiiru eno ensimbi ziriwa kale oba biganye ebyokusasulira mutuddiza akaffe munnaye nga tebabagulako gwa bufere. After some time nga proprietor onomu baali nga ankubira, in fact yakubira oli coordinator gwenkolagana naye ng'amukubira ng'amugamba you people you come, I don't understand, sente siziraba, ndi mu mabanja abaana balidde emmere ate sente ze nabawa okuregisteringa neewola bwewozi kiki ekigenda mu maaso nga naffe tugamba munnange bakubireko naffe tetumanyi kigenda mu maaso ate engeri gye mwasayininga memorandum of understanding tetubadde tumanyi nti oba sente baziwayaringa. Jjukira proprietor naye yali agambye nti nange bwe biyitamu uno mumpadde chance bwe biyitamu nange bwe bansasula school fees oyo at least nja kubaayo nekyenkola kyenga wanga abantu bange abanyambye okuntuusaawo. So the man was so disappointed. Jupiter, this is a man, we are all from Bale. Tumumanyi na ya tumanyi. He trusted us so much. We also, naffe twamugumya nnyo ne tumugamba kituliko kituufu. So natandika okudawutinga. Twali tuli awo nga ndaba police ankubira essimu. I was in Kampala. Me, I'm a business woman. I was in Kampala. Omusajja ankubira essimu. Where are you? I'm a CID in Mbale. I had come to your shop. I am looking for you. So I told him I'm not in Mbale, but when I come to Mbale, I'll come because at least police bamanyi, it's not that manyiddwa. So I didn't know. I thought it was just something simple. Ngenda ku police. Bwentuuka ku police nga bangamba bankutte. Ndabuuza ki nga bangamba nti waliwo omusajja akuwabidde wano mwamukoninga sente 15 million. Nengamba bwe bannyonnyola ne mbagamba bannange sente yamukoninga ate nange ekintu nemubuulira kale nembabuulira nga bwe nkubuulidde. Ne banzijjako statement nali ndi awo ne baleeta bannange. Ngenda okubira bannange abaana bo babakutte ne babaleeta abalala badduse abalala ne bagenda mu nsiko bintu ne bitabuka tuwulira ab'essolo tebabakutte ab'essolo nko babakutte ab'ebuduuda babanoonya kwegamba tororo wa bintu ne bitabuka tukubireko abanene tewali akwata kati abanene be baliwa bebe bombo ne ba eastern coordinator bani twakubira tewali akwata tubagamba batusibye batugamba mubannyonyole nti gundi egenda mu maaso tell them it is just a matter of time naye bintu bigenda kuggwa. So
so ne bagamba nti we are following up the case. Kati ono coordinator munnange ono gwe nkugambye bo abalokole abaali bapasta naye najja naye n'akola statement n'abagamba yubipo temubonyabonya n'abantu abantu bennyini abatuufu bali eri era bamwagala tibatwale memorandum zaabwe zizino profile zaabwe zizino constitution zaabwe ID biki byonna bamwagala tukoleki tubatwale paka abantu bali abantu gye bali lwakuba naffe ekintu twakiyingira nga tetumanyi nti kyabubbi naye kati engeri gy'olaba emisango gya Uganda gyetangamu ki facilitation na biki naye singa ffe tufuna omuntu asobola okutuyamba n'atufacilitating bannange culprits weziri ate tebabba ffe fekka Uganda yonna kati ne batugamba nti oyo coordinator bambi nagezako nnyo coordinating n'abantu b'e Kampala kati abantu b'e Kampala waliwo abalala baali baawaaba oba ku kitebe ekikulu ekya poliisi Kibuli it was Kibuli so oyo coordinator n'agamba already waliwo n'abannaffe abalala baawaaba ekibuli era oyo abaami ne babasamoninga naye I think they are yet to go to make their statements. So bano abapoliisi oba ne bagezaako okuba ekibuli ndowooza to find out whether there is such a case in Kibuli ne bagamba I think they got some small information naye later ne batuwa police bond. Omukyalo ono ne banne balumiriza era olukongoolo balusimba mu Musumba Mondo Franklin Mugisha nga bagamba oyo yabangawo Bishopu ate Bishop Prophet ye yasinga n'okubazangamu amaanyi nti ekintu kitambula bino ne State House ebimanyiiko kuno kukola ne First Lady bino ebintu abitegeera lindako ebintu baatuuka n'okubiteekamu jjajja mukyala bamuteekamu ssebo ne bagamba ensonga y'amaanyi era babadde bawakana kekadde okubeera ng'ekintu tukikwasaganya nga nno bano abakambonye bakuba emmeeza nti agezaako okuwakana teri kuwakana kintu mwe mukkiriza bukkiriza kitambula kati munnange omukyala bw'ati bw'ayogera ku mukulu Mondo batugambanga ekintu kirimu Janet Museveni okiwulidde batugambanga ekintu kirimu Janet Museveni ebintu ne State House ebimanyi kati Mondo oyo wajjira n'agamba bonna ababadde badawutinga mu bivwemu kintu kiri ku level era ye State House ebimanyi era ye ali kubikoordinating eri era the last time Mondo ebintu bwe byali biganye bagamba waliwo bapasita abalala bali kulwanyisa either pastor Kayanja waliwo pastor omu bagamba project eyo yajja dda naye pastor Kayanja yagikozesa mu bukyamu kale wakiri kyovola abatrust nze Sirajje Semanda omwana omuto alina gundi so yagenda gikwatamu kati ebiseera bino byonna mbadde ndaba TV taata wange yono Morris Mondo mayono Mondo ku Franklin gocholo okulaba omusajja omulala yo mwini taata wange nze kyenkubulira kyekino nti TV nze ndaba nnyo amawulire ate nfollowinga nnyo programs kati buli Mondo wabeera ku TV ngezaako ku live ngezaako buli bayogera ngezaako okuweereza message zange ngamba Mondo talk about hands across why don't you talk about hands across omulungi awuliriza mbadde nteekeddwa okubanga nina Pastor Mondo omanyi lubaale w'omulamu tasamirirwa mbadde njagala yeeyogerera ebigambo by'embuntu naye ate ye kennyini avaayo n'agamba naye yaferebwa omuntu y'omwoyo mbu yamufera Pastor Mondo mbu Prophet Semanda yafera Pastor Mondo ate yagamba nti ekintu kiri eri mugundi mbu ate kati ate bano yeebuuza bava ku kyokumulumiriza kakati kankwe full story gyolina okumanya mwami Kaweesa ekibiina ky'omusajja ono kyeyakola ekimanyi weta hands across something siri part of organization wabula ye bwe yamalanga nga amaze okukola ebintu amaze okubipangapanga ndoza nga babipanga ate ng'olwo ye akukubira nti jangu obuwulire kati lw'obuwulidde gwe totegeera na kutegeera byayogedde ojja buzi ku kitu n'obuulira n'otambula n'ogenda which I believe ne bakafe kusaasira n'abalala bonna they are victim of this man ye takubuulira ojja ng'omubuulizi naye jjukira ye aba yalina bye yakoze atya byabuulidde abantu nga yayogedde sikwatangako butabo era waliwo omuntu yenna agamba nti ng'anumiza ndi Pastor Mondo namukwasa akatabo taata wange nzeze yasekuwa akatabo mundeetere ono omuyaayi yatubba ffena yatubba
naye ate pasita obeera nnyo mu controversies ezifaanana bweziti lwaki? Nina engeri gyendi blended in. I'm a social person. I'm not a traditional pastor. I can talk to Kaweesa nga betuwogera. Njogera n'amawulire yenna, njogera biri muntu yenna, abantu bonna bakwano gyange. Ebyo bye bigambo bya Pastor Mondo Mugisha ng'agezaako okwesammula byonna ebimwogerwako era agamba ensonga za Pastor Semanda afe nazo. Pastor Mondo asuddewo tawulo. Ye tabiriimu. Okwo kumuwaayiriza. Ate ye omuyimbi tewamunoonyezaako. Omuyimbi saasobodde munoonyaako kubanga presidential advisor ku Kampala Affairs. Yagamba nti kubanga Mondo kyannyonnyola ku bayimbi abo bonna kuba si ye muyimbi yekka eyagendayo, waliwo n'abalala abali ku lukalala, naye ng'agamba nti bonna yasookanga kupika bantu njiri yeeri n'abayita. Kati engeri gye omusajja ono aleka yali mugezi, engeri gye yakyasiza edduniya nti ekintu kirimu nejjajja mukyala, kati ng'aleeta abantu abali ku lusegere luno bakusaasira baani. Ntolaba ne president Kaweesa musitudde ne muleeta, kitegeeza ensonga egenda maaso. So munnanga abantu bwe batyo bwe baazigwamu nga tebasobodde kubeera nga bategeera kiki ekigenda maaso. Eyo yebadde program akadda nnyuma wano ku Radio 4.